Telefine yaffe constituent wa Sebungi omulabi wa telefine omulungi program simule sabere mpaka 3 ezokumacha tukwere okuzukusa ogenda okukola onakolerwa njawulo ejo twabadde mazalibwa ga telefine onakolerwa tuli mazalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi myaka 67 Yogaayoga Ssaabasajja tukwagaliza mazalibwa amalungi wao ndi wano Busega n'abantu benjanja twagala kwagaliza Ssaabasajja mazalibwa amalungi omwaka guno tuguyisemu tutya ebijaguzo we wao bigenda kwa bijja maaso awo naye twagala abantu bano bamwagaliza amazalibwa amalungi naye wano wendi ntegezeddwa konti akafo kenyimiriddemu ke bayita akafo kabaweddemu njaba ntangaze mu lwaki akafo kabaweddemu bama bakulu je baleko ssebo kale munaye telefine yaffe yesebo lwaki wano muyita akafo kabaweddemu akafo kano nga bwokalaba bolengere mangeri bo be babeera balina mu kokka sente naye no jolaba tutudde buli aweddemu ayambuke amanya gafeta amanya enze kyambadde ulimba lero mazalibwa ga Ssaabasajja twagalize Ssaabasajja amazalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebe w'okubiri mwagaliza amazalibwa ge amalungi yesebo wow yesebo bichi biwonyimiriza mu Buganda binanyumiriza mbingi bingi nnyo sinza kumenya kino oba kiri nebyo bingi yesebo mama je baleko ale sebo amanya gafema amanya gange nze nanyonjo stera weddira ki nedira nyonyi weddira nyonyi enyonyi enyange eyo akabiro akabiro sikamanyi akabiro wale mazalibwa ga Ssaabasajja yagaliza beena amazalibwa amalungi naye nga kana akafo ketulimu ke kafo kabaweddemu kimu mbalamu abaliwo waba mazemu wayo obamalamu oti bonna obamalamu oti mbakula bukuzi bakula bukuzi otya ne bampa ku sente ne bakwa ku sente kasaba bajja ne bagula amasimu ne babanga tebalina sente lero tuli mazalibwa ga Ssaabasajja mwagaliza amazalibwa amalungi bane Ssaabasajja kaka mwagaliza amazalibwa ge bannange ng'omukyalo omuganda okola otya ng'omukyalo omuganda ofukamira bwoti n'omugamba ayi Beene kwagaliza amazalibwa ago nga ndi mukulya chapati eno owulidde Beene gy'oli kayimba ka birthday Happy birthday to you Happy birthday Kabaka omukulu je baleko kaitara amanya gafeta amanya gaize mbazira Deogratias nedira nyanga akabiro ku nguvu omubala gamba kutya mukyambadde mulimu engo kankwata omuggo newerekere wali omusajja muganda lero mazalibwa ga Beene tata amazalibwa amalungi Ssaabasajja nkwagaliza amazalibwa amalungi owangale kuba tukumye bulungi ng'abavubuka abaganda mazira biki wenyumiriza mu Buganda bwe nenyumirizamu okubeera ne bannange abamu bano banyala naye nga tetwesosola tuli wamu abasoga tukola nabo n'obutaba obusosoze n'ebintu byennyini bye tukoze kali nga BBS eno nze ani yali abukidde ku BBS telefine yaffe TV yaffe myaka 6 nga tuli ku mayongo enkulaakulana eyo emwanyi terimbe waffe gye batuzaalayo Masaka tulimye emmwanyi kitegeera bulungi nnyo ng'abavubuka Ssaabasajja atukubiriza okwekuuma obulwadde buno bwa mukenenya kubiriza abavubuka banno wano bakolera mu kitundu kubiriza abavubuka bonna abakolera Busega mu Katale n'ebiriro wano mugende mwekebeze gozi buli banga oli bulamu si enkomerero y'ensi obulamu bantu bannyo balivinzira obulwadde buno ali ne babeerawo emyaka n'emyaka naye buli onoobeerawo nga otidde okumira eddagala ojja kufa okutya okwekebeza oba tolina kutya kubanga wagendayo kimanyi ekiziyiza weekiri ekiziyiza weekiri ogenda n'akantu weesabike oyambale oba tosobodde kwambala bwoba nga bakuzudde ng'oli mulamu bireke watuna kutusera kufuna mukazi oba musajja kutuna kufuna musajja ng'obivaako amina nekyagulanya abeerewo weewaawo tukyagenda mu maaso ndi wano mu katale gye baleko ssebo amanya gafeta kantulireko wano ensonga zino tuziwunzike bulungi amanya gafeta amanya agange nze Magala Asadu nukitambula kitya wano mu katale mirimu bwekito bwekito simira bagambekana akafo kabaweddemu amakituufu wano tupulaningawo pulaani zaffe bw'omala opulaninga ng'okka wansi ng'okola bwe bigaana ng'okomawo wano tugattirawo bugatizi kugattirawo weewaawo amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nze twagalize Ssaabasajja amazalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka mwagaliza amazalibwa amalungi ag'emirembe naye kansubire nti kuluna banaakola keeke tebagenda kola ngeri gye bakola luli keeki ziba zeezo waaye weewaawo waaye biki byenyumiriza mu Buganda Buganda njenyumirizaamu kubanga Ssaabasajja Kabaka afaayo nnyo ku bantu be
era n'abagaliza ayagala nnyo bakole mu Buganda akubiriza nnyo abantu okukola naddala abavubuka kubanga bakola bave mu by'okubeera nga benjera bwenjezi naye nga ekisinga obukulu kyakubeera nga akola era mwagaliza amazaalibwa amalungi. Sibo jibale kale se manya gafeta bampita bwani Kamande mu Namasaka oli ova mu Nabuddu weewaawo baba wangula omupiira gwa Buddu bana ekikopo kamuwane ekyo mbusifa abesingo mwatujja mudda nga tuwumba tulina eddakiika emu yokka yagaliza Ssaabasajja amazaalibwa amalungi. Ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma y'eddembe nsaba Mukama Katonda akuwa obulamu akuwa emirembe akuwa essanyu olamule Obuganda tufune emirembe. Amanya gafeta ata bwani Kamande muzzukulu wanjiro Kasekende Ebuddu Kyankole Masaka tumide senga Namayanja mbala bulungi tukwagaliza amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Wangala amazaalibwa g'omulunkaaga mu musanvu tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Simon Kawalata ne mwana mwalafi Alex Basingo ku kamera, Steven mu control room, Adam Sozi producer kwefulukuta fena twegasa mu timu eyo tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Mbala bulungi Wangala Beene kale walona abayinza bazaalibwa ku lunaku nga luno nalabyeko Anne Kansime yazaalibwa ku lunaku bweruti. Happy birthday Anne Kansime. Then olona abantu abalala nga bazaalibwa ku lunaku luno bweruti. Abantu batandise okuteekayo baka agambye ati Ssaabasajja Kabaka tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 67. Tusaba Mukama akuwangaze akuwe obulamu obulungi Wangala Ssaabasajja Kabaka okuva eri omuganda wa Kabaka Bobi Wine. Okay. Kale tuwa balina amazaalibwa ono bamuyise batya njagalizaako Prosi birthday nungi. Kale Prosi tukwagaliza amazaalibwa amalungi ku lunaku olulungi nga luno ne tugamba nti happy birthday. Sibula tweche tuwendo woza